media. Manyi bulungi nnyo tibateekateeka ogezaako okunnemesa okutuuka mu bitundu bya Buganda eby'enjawulo. Singa amagye gonna gannemesa okutuuka eyo, message gye njagala batuusaako njagala mbeere nga mugifunye. Ate bwe naasala amagezi nga bwe ngenda okusala amagezi nga Kibanda okubatuukako njagala nziremu mu Baganda. Nawulidde nga bagezaako okuyiiya tuli nga bajja batukuba bukubi tebannyonnyola ne kati bakyabukuta bayiiya ekiboozibozi bagamba nti ate waliwo zibbomu bwe bazitega bwe bazitegulula bwe bazitega bwe bazitegulula ebifo bye bategamu bye bakyali baabwe bwe bazijjamu mutabani wa Museveni bwe yali atambula nga saalaba ku zibbomu ye Museveni bw'atambula nga tetulaba zibbomu. Guma musajja mukulu kati gakubugumye guma omukulembeze yenna gwe mulaba nga atandise okukyusakyusa obulimi lwe temunninda bagamba mugobe gasiya. Omwogezi omu yagamba nti violence is not our option, it is just imposed on us by our oppressors. Fe tuli non-violent era I'm preaching a non-violent era mbagamba mbeere baddembe. Naye ekiseera kigenda kutuuka nga si kyayina moral authority kubagaana kwerwanako mu ngeri gye musobola kwerwanako. Bajjajjaffe bagereesanga nti serwajja okwota akira nnyinimu entannama, naye Museveni weerimba toyinza kusinga nnyinimu ntannama. Bajjajjaffe bagereesanga nti gwewonyegere, Museveni yasalawo otusambye eggere, naye ate tuli bangi okusinga ssebo era nkugamba nti weerimba. Bajja wano n'amagato gaabwe n'obusaati nga buyulise, bangi ku bo tebalina wadde underwear ey'okubiri. Naye olunaku lwa leero be bannannyini ba buli kintu wano ku ttaka ly'abajjajjaffe kati bo balina mayiro na mayiro z'amataka. Kati ebirombe bya golodi emubende na wonna mu Buganda byabwe be bannannyini baabyo, be batunda embawo za kuno be bannannyini mafuta, babbye buli kimu baganda bange. Baveterani abalwananga nabo be bayitanga bakisaati ababata balambuza n'obbalaga amakubo kubanga bo baali bagwira tebaali bakuno baali tebamanyi makubo kati Mugana Chaplain ombuuziza nti lwaki police egamba nti Bobi Wine ali targeted n'abatujju. Tusoke twebuuze batujju ki? Al-Qaeda, Al-Shabaab, ADF, batujju ki abatargetinze Bobi Wine as per now? Olwaleero political concern gundi security concern yonna eri mu ggwanga Uganda, ebibuuzo byonna ebigiriko security questions zonna zina kuddibwamu UPDF police kubanga semateeka w'eggwanga Uganda abawo obuvunaanyizibwa okukuuma bannayuganda n'ebintu byabwe era UPDF ne bajja obuvunaanyizibwa okukuuma ensalo ya Uganda n'eggwanga lyonna nga tebenkevu. Bobi Wine nga tannatandika tuwa bomb threats tezaaliwo. Njagala ojjukire tuwa gye yasooka okukola embalala n'agenda e Fort n'agenda e Kabale n'agenda e Kasese. Bombing threats tezakola ki? Tezaaliwo. General Yoweri Kaguta Museveni yabadde e Kololo ng'akuza amazaalibwa g'emyaka 79. Yakunganyiza abantu abakwata mitwalo n'emitwalo be basombye okuva mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo. Awo tewabaddewo attack threats na bombing threats. Wabula bombing threats zijja nga Bobi Wine akola tour ye, national tour. Awo ezijjira, awo embuuliza omugaso gwa poliisi ki, omugaso gwa magye ki, era omugaso gwa Ssemwayi ne iso ki, obwe buvunaanyizibwa bwabwe. Olwaleero bantu batambulira ku Bobi Wine zinawudde mwami Enanga ng'agamba nti Bobi Wine aninga ejayimira ku mmotoka waggulu kiyinza omuleetera obuzibu nti just in case someone ayinza okwagala omushutinga. Namani n'agamba nti Bobi Wine abantu abatambulirawo mu convoy abali mu convoy ya mmotoka nga 3 kiyinza okwanguyiza abamukolako obutujju okwanguyirwa.
nze kulwange endowooza nti ogwo mulimu gwa poliisi. Lwaki poliisi bwe bemaze okukirealizinga nti Bobi Wine bandi mutuusaako obulabe mulimu gwabwe ki to deploy balina omuwa security. Olwaleero senga omwagala w'abangi His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu attibwa, ani gwe bagenda okuvunaana? Bagenda kuvunaana Edi Mutwe, bagenda kuvunaana aliho, bagenda kuvunaana Akireewo, bagenda kuvunaana ani? Era question marks zigenda sigala zidde eri poliisi, kubanga poliisi yerina obuvunaanyizibwa okukuuma bannayuganda n'ebintu byabwe. Yes, buvunaanyizibwa bwabwe senga wabeerawo threat yonna okuwa security abantu ba National Unity Platform n'omwagala w'abangi His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu bw'abanga ali mu National Tour. Kwata ajja kuyimiriza mirimu gye nga Mwami Museveni bw'atayimiriza mazaalibwa ge Kololo, ne Kyagulanyi bw'atajja kuyimiriza nteekateeka ze na ntambula ze. Ffenno tulowooza nti poliisi gikakatako era buvunaanyizibwa bwayo okukuuma abantu ba National Unity Platform n'omwagala w'abangi bamukuume His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Olwaleero ADF ebadde nga weeri naye weebuze ADF eva ku ki? Yabeerawo emyaka gyonna, Jamiru mukulu was arrested yali akolera ADF, still ADF nesigala ng'ekyakola ki? Era bazze bakwata. Naye manyi omuntu apromoting obutujju mu Uganda. Abantu apromoting obutujju mu Uganda be bantu abalemeddwa okumanya embeera z'Abannayuganda. Kankuwa ekyokulabirako kyangu nnyo. Omwana agenda n'abe ne kapoloti mu kyalo nga yakasikira yakagabana kuva ku ttaka lya kitaawo bajjajjawe lye bamuwa 5 ku 10 nakatunda miliyoni 4 oba 5 n'agula bajaji n'ayingira ekibuga okutandika okuyiriba. Aba yakavuga piki banga tono nnyo poliisi n'egikwata. Ompulira omwana oyo nga yabadde awerera baganda be alabirira mama we mu kyalo naye okweyimirizaawo poliisi ekutte piki olusuku lwabadde ayina kwajja ekyokulya n'ekyokunywa n'okuwerera abaana be omulese mu bbanga. Senga anaafunayo ekirowoozo kyonna kino banawulirayo ka information nti abayeekera ba ADF bali mu recruiting abantu. Omwana oyo osuubira ayinza okusigala ntagenda mu ADF kubanga obeera omusindiikirizo omaze omuggyako olusuku lwe mwalya. Y'ensonga lwaki abaana bagenda ewa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu si lwakuba nti bamwagala nnyo, lwakubanga ayogera ebigambo bye bawulira, ayina eddoboozi eribawa essuubi era abannyonnyola ebintu byennyini bye balabako ebiri evident ebirina obujulizi era ebirabwako. Ekisumbuwa gavumenti ya Mwami Museveni n'eggwanga Uganda okutwaliza wamu be bakulembeze abali mu bukulembeze naye nga tebamanyi nti bagenda kuweereza bantu wabula basavinga interests zaabwe. Omwoyo gw'okwagala eggwanga Uganda gwavaawo. Kyova olaba nti buli ministry, buli commission, buli authority bwe batandika ogikuba mu ttooki kosase ne bakuba mu ttooki n'obukiiko obulala ayigigi n'abakuba mu ttooki ogenda kwesanga nga balimu ebituli. Ayigigi yafulumya report ku babbi ababasene mu government. Mwami Museveni n'amugamba ababbi bange baleke, the good thing bwe babba bazimba eggwanga, bazimba mu ggwanga Uganda ne babafiiriza ggwanga kyenkana ki. So olwaleero buli muntu ali mu gavumenti ya Mwami Museveni alya ttaamu egenda, tebali mu kukolera ggwanga, they are building the nation. Wabula beezimba bo ng'abantu ne kisigalayo nga kiddayo ku bibuuzo byonna byonna by'obuuza. Lwaki Kyagulanyi buli wagenda afuna abantu? Lwaki Kyagulanyi buli wagenda abaana abantu bamugoberera? Kubanga bawulira byayogera nga biri real, bamukkiririza ng'omuntu ate n'ekirala ayogera ebigambo ebiri evident ebirabwako ebitaliiko answers, ebibuuzo ebingi ebiriwo nga tebina answers biddibwamu. Omulimba ne bwayogera amazima olumolooza muki alimba, kubanga babanga poliisi yennyini yakwata Honorable Kyagulanyi mu Arua ne Mundu paka nakati tebapresentinga nga Mundu ze bakwata na Honorable Kyagulanyi mu Arua. Ne bakwata ba Edi Mutwe n'amasasi ne basabe Mundu ezitambula n'amasasi gali poliisi ne zigiremu okuleeta since then and now. Owulira kati ensi egenda kubeesiga etya kubanga bagamba nti Honorable Kyagulanyi bamusanga ne Mundu mu hoteli mu Arua okuva olwo paka nakati Mundu zaababula. Olwaleero bwe banaagamba abantu nti waliwo security threat abantu bagenda bakkiririzaamu ku bomu ze baalabye nazirabyekaawo ku TV bulinga oba buwunga baluuni bikyawo kwegamba obuntuntu obuli awo. Sisuubira nti bagenda kufuna public ears and public attention kubanga ebintu byonna nje bazannyamu emizannyo gyabwe si nteeketeeke bulungi, it's not a professional game. Bakizannyanga bamaca
kyekyo omusajja omu kyeyagamba nti abantu abalina omuntu ali mu intelligent security organization gye bayita ISO olina kubeera intelligent wabula abantu abali mu intelligent offices ate bo tebali intelligent yensonga lwaki osingana nga ISO tesobola kukola report ku security threats zonna eziri mu ggwanga naye tasobola nakunoonyereza nakusalira magezi tubimazeewo tutya kubanga abantu abali mu office ezo tebali intelligent nga newankubadde woofiisi yeetagisibwa abantu abali intelligent eggwanga terigenda bakkiririza mu kyovula nti era reports zaabwe zonna n'okwogera kw'enanga na buli omu ensi ebikubamu ebituli kubanga baludde nga balimba eggwanga Uganda si baamazima abantu aboogera ku Honorable Kyagulanyi nti musosoze mu mawanga yayogedde gundi okusosola mu mawanga yabadde Luweero n'akola statement esosola mu mawanga Honorable Kyagulanyi n'omakya gayo nzeeyo nendaba clip eyo yagamba nti abantu abatubonyaabonyeza nammwe bannaluweero abantu abatukaabya akayirigombe si bangi wabula kakundi k'abantu baki batono wabula bwenfanga oba bwe banzitanga muwoleranga eggwanga yali ategeeza ki like any other politician yes ne mwami Museveni yennyini atali musosoze bonga bana ba NRM biki we boogera mwami Museveni yagamba nti yazaala omwana we Muhoozi ekyamutumya Muhoozi kitegeeza Avenger agenda okuwoolera eggwanga senga libawo ekimukoze eki olwero Honorable Kyagulanyi president wa National Unity Platform omukulembeze yalondewa n'atalangirirwa omwagalwa w'abangi bw'avaayo n'agamba nti senga banzitanga muwoleranga eggwanga abayina etteeka lyamenye abantu abali mu gavumenti ya mwami Museveni bayina theories ze batambuza nti ekibiina kya National Unity Platform kizimbiddwa kusosola mawanga ffe tugamba nti akaliro kaba kabayiseemu buki gaba kabayiseemu akaliro era kaba katengo kubanga lero bw'ovaayo n'oga nti Honorable Kyagulanyi sentamu musosoze mu mawanga nga n'omukyala amufumbire wakayitungo babi munyankole second ni command webyo naawe Nubian musajja munobi General Secretary w'ekibiina kya National Unity Platform kati okuwa incidence nti abasajja bano bayidde bujji Honorable Lewis Lubongoya Secretary General ya inviting Honorable Kyagulanyi ku stage Luweero njagala ombuulire Kyagulanyi bwe yali ayogera ebyo yagambako nti ne balubongoya bana banyankole nabo mubakwate mubatte twogeza amazima nzikiza Kyagulanyi musosoze naye nga Secretary General w'ekibiina kyakulembera munyankole omuwanika w'ekibiina kyakulemberwa Honorable Katana munyankole naye Kyagulanyi oyo muki musosoze mu mawanga omumyuka w'omwogezi w'ekibiina ava mu Busoga waiso Alex Mufumbiro Kyagulanyi abeera muki musosoze aliho omu ku ba security personnel aba Honorable Kyagulanyi si Muganda naye akuumaani etegeeza Kyagulanyi musosoze tukikiriza Kyagulanyi muki musosoze naye njagala mpeeyo incidence emu mu family ya General Museveni ani yawasa Omuganda tutandike ku General Museveni yawasa mama Janet Muganda munyankole General Salimu Sale omukyala gwalina Muganda munyankole General Muhoozi Kayine Rugaba yawasa mwala wa Honorable Sam Kuteesa munyankole Muganda si munyankole mwala wa Mzee Museveni Natasha yafumbirwa munyankole Patience mwala wa Mzee Museveni yafumbirwani si Kalugire njagala ompeeyo omuntu omu family ya mwami Museveni abatali basosoze yafumbirwa ku musajja Omuganda ngafe tubawasizaamu nga bwe batufumbiddwa abasajja bano balina tribal cards ze bazanya Honorable Kyagulanyi bw'avaayo n'agenda Luweero Buganda super Buganda Kyagulanyi wadde omusuubira kwogera ki ate teyayogedde talina point yalesenga esosola mu mawanga wabula yabagambe nti senga abasajja mmwe munzita banaye muwoleranga eggwanga nga bigamba abantu ab'eggwanga lye ne Luweero wennyini yayogeredde ebigambo twaliwo Baganda bokka Luweero waliwo ebitundu tugita katokolido bw'ogenda ali mabega ku Nakaseke ne Nakasongola wonna wonna balunzi bante eri mu Ngoma Balaalo Banyankole tubasembeza eggwanga ensi Buganda yeyoka etasosola mu mawanga ebintu bino biri evident njagala ombuulire tutambula mu ggwanga Uganda wano nze ndeeta obujulizi
mu Kayunga district wane waffe tulinawo honorable Charles Tebandeke mukenyisi Muganda takulembera mu Buganda si we NUP gende ebuyuko wano Dana Mutasingo wa NRM Munyankole naye umane mpi wa buyuko district tukiriye gende Makindye Nyeko Derrick oba Wengulu ne ali mu Buganda akola ki akulembera genda wenyini wenkugambe ngoma bagita Nakaseke North aliyo mu Munyankole tebamwesimba ko ne mu Kalwa akawedde ebintu byangu nnyo genda wanene Mitiyana chema nero C5 Mugisha Munyankole bajjako mu Uganda batekako Munyankole gende Mawogola Shatsi Kutesha Mushelule mwala wa honorable Kutesa akulembera Mawogola South Mawogola North something Munyankole na yebale Silivia omane Mpigomba district Munyankole Lwakojo MP wa atwala zile gombola za Kifampa ne Maddu Munyankole tumenye kituleke ki naye njagala ompeyo Semakulu omwe yesimba we Rukungirire ba mu akalulu nedda nzikiriza Abaganda tuli basosoze naye mbuuliraayo Nsubuga ogu eyagenda ne yesimbayo kihini ba mu akalulu baba tali basosoze obeera mu bayita Buganda Parliamentary Caucus ngerimu Abanyankole bajjudde bwe bati naba Western naba mawanga amalala naye njagala ompeyo gye bayita Ankole oba Western Uganda Parliamentary Caucus erimu Omuganda waddomu erimu Semakula erimu Mukibi waddomu baba gama nti basosoze nedde ekintu kyangu recently nali ku Uganda National Bureau of Standards nenkwata ku matama bwenti nengenda ku Uganda Social Service Bureau era mebega wa CPS nali ngenze kuwandisa company wallahi nasanga abakozi abasukka mu 15 nga boogera olulimi lumu tebogera luzungu mu office bogera mu Lunyankole na Lunyarwanda so ebyo fwe tubiraba abana ba Buganda what do you expect from us genda mu authorities genda mu commissions genda mu ministries olabe nedda njagala ononye listi yaba DPCs mu Uganda yonna nonya listi yaba RPC regional police commanders returning officers bagwanga ki ne wafe wane Kayunga recently ani yalangira akaluka mchala nakwede ne mwami muwonge chobutunji Muganda bali bakajawo musinguzi kati ebintu ebimu bwo tujja ntubyogera nti tulemenga kutunulira bintu bino ebibi bino manye bibisingagana gwakoze ekibi nanga akyogeddeko obwogezi ba propagandists ba NRM government yabwe ekoze ekibi wabula tefa abakyogerako obwogezi tuba babi nnyo okusinga baba kikoze eki nti omuntu akunyigiriza akubye n'emboko kyokana mana gamba bwe mba nkukubye saagala okabe bwoti oyina kaba bwoti kuba kutulugunya okukoze eki bwe banga ekibi kikoleddwa tukyogereko nakyo kikole ki teri ayinza kuwagira waneeno kintu kya kusosola mawanga kibi kubanga abakyala abawesitana tubazaddemu abaana tubawasizaamu batufumbiddwa kati tuli mixed up tukyasobola kwawula Munyarwanda ku Muganda tukyasobola kwawula Munyankole ku Munyarwanda na Muganda fena tuli ekintu kyekiki genda mu district y'erya Ntonde saza ya Ssaabasajja eriye Kabula naye abantu abasinga mixed up genda e Masaka so Mwami Museveni ne government ye mu kifo ky'okukwata ku issues ekyo nsiba nkyogere bizibu ebirimu Bannayuganda obaba tebabimanyi bekwatira honorable Kyagulanyi ka statement ke yakoze ovuite kale na kusosola mawanga yabaga nti muwoleranga ngame Museveni yagamba nti yazala muhozi kuwolera gwanga lwaki Museveni yagala bawolere gwanga ewuwe nga takkiriza Kyagulanyi yes kyekiri kyenkugamba nti ono akola ekibi ekinene sakiririgo ate olina tayagala akyogerako obwogezi yakole ki yayogere yeno sali musale ali mu gwanga wano Uganda gobaso kokole yasoko kwata enkola yabo nabagagawale Bannayuganda ne bagagawala byakomaawo ne bamukwasa nadizi wano tutambula njagala ompeyo nti oyo musajja yagagawala mu nadizi noli era ogenda okwetikiza nti abantu abafuna ebintu bya nadizi bakulembeze ba NRM mu bitundu eby'enjawulo ne bamukwasa operation wealth creation yali egasizani programu zonna zikola naye yali egasizani jeno sali musale wa gwanga ki Munyankole Muganda wani Timuhabura president we gwanga
bwabanga mwami Museveni yakulembera eggwanga mukyala we minisita w'ebyemizannyo by'enjigiriza n'ebyemizannyo muganda we yakulira Operation Recreation ne sente mu ggwanga Uganda mutabani we Jeno Mulamba era muduumizi waki presidential advisor on special issues mukodomi wa president Museveni lwabwogo muwabuzi wa president ku nsonga z'ebyenkulaakulana yakute ne sente n'amuwa sente z'abalimi b'emmwanyi yamukute n'amukola ki yakute n'amuwa kati njagala ombuulire obusosozi obusinga obwo mu ggwanga Uganda ogenda busangawa wa ogenda busanga bo bakikola mu bikolwa mu actions naye ate ne banenya nnyo Kyagulanyi ayogeddeko obuki ayogeddeko obwogezi instead of solving the real issues okubalansinga obukulembeze government ya mwami Museveni n'abagiryamu bakulembeza nnyo ekyogere okusinga ekikolwa nze mbadde ndowooza ekyali mu Rwanda myaka gy'ekyenda tekituuka mu ggwanga Uganda kubanga essaawa zino Abaganda Abanyankole n'Abanyarwanda tuli omuntu y'omu omuntu bwagamba nti oli Munyarwanda oba oli Munyarwanda why don't you be proud of your tribe nze ndi musajja Muganda I'm proud ne mwe nandibadde musogera nandibadde nenyumiriza nyo Honorable Waiswa Mufumbiro Alex he's a proud Musoga era akyogera mu bantu nti nze ndi musajja Musoga eggwanga mwova titegeeza amagezi g'olina ekyo nsiba nkyogera tulina omukolo gwe twaliko ewaffe Ntenjeru South ne mukwano gwange omukulembeze addako MP wa Ntenjeru South addako Honorable Simon Sonko baliyita big spender yali ayogera omuvubuka omukyava ayimuka n'ayomba lwaki oyogera ku MP waffe aliyo yogera byogenda kukola ne mugamba namuwabula ne mugamba Honorable Simon tayogedde bubi naye ayogedde ekituufu naye kati mwe mulinamu endowooza egamba nti omuntu bw'aba member ya parliament mukama amuwaayo omutwe omulala omutwe gw'olina nga tonafuuka MP gw'oba nagwo ne bwoba oli ki MP nti bw'oba ogenda mu parliament ng'olina ebikubulamu mu mutwe gwo era ne mu parliament bajja kugira nti ono birina ebimubulamu yajja mu parliament naye alina ebikola ki ebimubulamu kyekiri kyegamba nti bw'oba oli Muganda Baganda bangi abatalowooza nga bwe balina kuba noga naye ono Muganda oba yavaawa bw'oba oli Munyankole but you can reason beyond ojja sigala oli Munyankole era ojja sigala oli wakabi era Baganda bangi abakola ebifu n'Abanyankole bangi abakola ebiki Abanyankole bangi abakola ebituufu n'Abaganda bangi abakola ebiki yes mutwe gwo ng'omuntu mu byobufuzi buli omu olimu olubimbiro okutukulako olubimbiro n'obunene bw'olubimbi bunene bw'ensigo gy'ogenda okusiga so ekibiina kya National Unity Platform kigazi ate kyerufu buli muntu abantu bansi bagenda okwelondera obukiiko bwe tuva ku kakiiko k'ekyalo tugende kukomuluka bwe tuva ku muluka tugende ku town council bwe tuva ku town council tugende ku district bwe tuva ku district tugende ku national level abeegwanyiza ebibiina ebifo mu National Unity Platform bakolenge ng'amateeka bwe galagira kubeera mu struggle kweteekateeka na kuyamba struggle olona abalina okulaga omutima gwa struggle naye nga babalabye tulina bwogenda kijja mu bantu kubanga ffe Mukama yatuwa amaaso n'amatu agawulira amaaso galaba nnyindo ziwunyiriza n'emitima negikubaganya ebirowoozo abantu bangi abagenda okuyingira National Unity Platform olw'ebyo bye beegwanyiza naye mu nkyukakyuka y'eggwanga Uganda kale oba revolution wonna mu nsi si buli muntu nti yenyigira mu revolution ebaayo abagitya wabula revolution ebeerwamu abo abalina bye baluubirira okutuukako abalina omutima gw'eggwanga eryo kyova nti olutalo tesobola kujja ne lutta abantu bonna era babawo abakola ki abasigala so olwera omuntu yena yayingira National Unity Platform ng'alowooza nti agenda kujja kukolerera kifo akasengejja kagenda kuba kakwafu nnyo okusengejja kubanga tubirabyeko tetwaga kuleeta bakagabo bakubiri tetwaga kuleeta bajimerwanga bano bakazi bwe Bashiri tetwagala kuleeta abo twagala kuleeta omuntu alowooza nga bannayuganda bwe balowooza era akkirizanga ensi bwekola ki bwetambula era bagenda bamenya nnyo emitima abantu abagalakaliza National Unity Platform eddala nnyo bwa meya bwa town council ne municipalities ne divisions chairperson 0C5 MPs bagenda bamenya nnyo emitima andi mugenda kulaba abantu bemusuubira nti egunti bamuwadde kaadi
naye nga lwe intelligence report emukwata kulwa kyebamuwadde ki bantu bangi emisana yambala red beret ekiro nayambala yellow beret abantu bangi mwai Museveni bakozesa era Museveni yali gundi ekololo yagamba aba DP abatutambura UPC mukiraba FDC abamu naye abantu ba NUP bano webuuze lwaki mwai Museveni era anonye akalweho mu kaluka nakode yagamba I will crush them abakabinja kabobi wayini abunja kubamarawo baweddewo enjiri ya Kyagulanyi eyokunula eggwanga Uganda agibuulidde mbabadde bakyaganya ogitegeera twabasako omukono ogwasooka yabataddeko omukono namba 2 tuyinza wali kugenda bazaako omukono mulala ng'ekyo kyawedde kubanga ebintu byonna byonna honorable Kyagulanyi byagenza bigereko mu bitundu by'eggwanga gyagenda biri evident ate buli kitundu kirina ebizibu byakyo Ntenjero South 226 kama nga tuwadde obulamu nze namaze okusalawo nga nze omuntu n'enkambi yange gye nayo mu kalwa akawedde ngenda kuyimya ne honorable Simon Sonko baliita gwamanyi nga big spend wawaaka akolerawo kubanga nze mbyobufuzi sinoonya ssente byobufuzi tubikola nga buweereza era buli munabyobufuzi akola omulimu ali eyo ng'ogenda mu byobufuzi ng'obikola ng'omulimu byoba osingana nga muwangudde akalulu n'ayavuwala n'akogga n'aggwawo n'afuna depression n'anywa obutwa kubanga ebyobufuzi babinoonyanga muki nga mulimu neffe ebyobufuzi tetubikolanga muno ffe tubikolanga buweereza kuyamba abantu baffe nti ffe abaasoma oba abali waddewaddeko mu bitundu ebyo tuyinza tutya okuyamba ebitundu ebyo ne bisituka so Ntenjeru South tugenda kuyimya ne Simon Sonko big spender ekikwewunyisa ndi wa national unity platform gye neenyumirizaamu kyokka ate ye si wa NUP wa MK project naye ebintu byakola naawe atamwagala bikumaliza okumwagala kubanga his excellence omwagala wabangi his excellence Robert Kyagulanyi Ssentamu eri ekangumya ku mipya gy'aba foot soldiers yatugamba mulonda abakulembeze abagasa ebitundu byammwe wadde si wa kibiina mwokola ki ngenda kumenya ne honorable Simon Sonko olw'ebyo byakoledde ekitundu second of all tulina mu family issues mukoddomi wange so I have to stand with him kubanga byakoledde abantu biri evident biri tangible biri visible bikwatwako birabwako